tiwaliwo olutabaalo lutabaako aduumira olutambula obulungi. N'olwekyo olutabaalo lwonna lulina okukulemberwa omuduumizi nga wa nkizo, wasimba, mumanyi, mwegendereza, awuliriza ate ng'awuliziganya ne banne. Omutabaazi omukulu bw'abeera nga musaasaanya nga si mukuŋŋaanya, y'embeera gy'oyogerako ku ssaawa eno. Twetuusanga mu kiseera ng'omutabaazi omukulu n'aswa mukange. Tulina agenda ngazi eya reforms, eya reconciliation n'eya transition. Agenda etuze tugyogere enkya n'eggulu. Naye twali tugezaako okugyogera nga bannaffe bagamba ebyo tebikola, tumala okuggyako n'akyemalira. Kati yalemye n'akyemalira entebe oyinza n'okugamba nti yeeseeseetudde n'agimenya olina okugimenya agalaamiriza. Nze we natiira kwe kusanga ab'oludda oluvuganya nga bawakanya reforms. Era kye kintu kye baagabana n'ekibiina ekiri mu buyinza bonna nga bakkaanya titwagala reforms. Akalulu kaggwa n'ogaa nti byabakama n'otandika okusiita ebigere n'okulima n'oyita emizimu. Abamu twebuuza bubuuza nti oyagamba nti twali mu kkobaane bagenda nga bakuba embeekuulo nga bakola ki nogamba naye bano bamanyi kye baliko bamalira abantu budde. Ensonga enkulu ezirina okuteekebwako omulaka tebaziwa budde nga DF. Ezimu ku nsonga zaatugaana okuleeta presidential candidate kisooka tutwala kibiina kito emyezi 6 nga tulina resources zimala. Ekyokubiri nga baganya reforms. Ekyokukolera Mwai Museveni ekitolina bw'okyeta ku mmeeza oli mu kwogera ku kintu ekize kyonoonebwa ekiwiddwamu supu. Bye munaayogerako munaabissa mutya mu nkola ate mu kaseera ki time period. What are the sanctions ng'oli violations ebikkaanyiziddwako kubanga tebiriiwo. Nze tolina wonneetaaga era sikisobola kutaggulula kigere kijja ku DF nti ngenda ng'omuntu neesongole awo mba ngenze na kooti yange nangatto zange. Nsobola kuparticipatinga mu government of national unity. Akkiriza musisinkanye mukkiriziganyiza byonna n'amala okubanga oyingiddeyo. Then all of a sudden bye mwogeddeko ne bitabeera already oba omaze okukiyingira. Banyingira n'abivaako olwo n'ansibirayo ne kufulu n'agitwala n'ebisumuluzo. Era olumumpulira Honorable Mao ng'agiragiranya okuyingirako NRM. Yakiwanyo ng'ekyokulabirako. Dr. Semogere. No, that's intellectual dishonesty. Mao yagenda bwannamuligira ne kooti ye n'engatto ze n'olubuto lwe. Lutindo wano ku Lubogola Simba empologoma y'eddembe. Nkubuuzaako gwe ssebo oba nnyabo gwali mu kuwuliriza program Olutindo oba Lubogola Simbayo, weebale nnyo weebale ddala emirimu gy'osobodde okubeera ng'okola olunaku olwaleero. Kulikayo ku mirimo naawe eyaakatuuka, naawe tukwagaliza okubeera nga okola bulungi nnyo emirimu gyo nga bwe kiri. Dakiika ziri 11 ezaakayita ku ssaawa ziri 11 ezaakayita ku ssaawa emu mu programu Olutindo. Nampala Yusufu nga nze ndiwo. Ntuddewo okulwa Peter Kibazo ali mu kkubo wabula essanyu ate lyenfunye. Mbadde ntegeezeddwako nti omugenyi waffe nga bw'omanyi amakubo gaffe aga Uganda nti ali mu kubajja era mbadde nseetinze ebyuma wano Honorable nga ngendagezaako okubeera nga nkunoonyaako naye kikoze bulungi nnyo nti otuuse tukwaniriza Honorable mu studio za Lubogola Simba. Tuline Honorable Mathias Mpuuga gwe tuli naye mu studio zaffe yagenda okubeera nga akubuuzaako mu studios. Tukwaniza ssebo. Ssebo nsanyuse nnyo n'abawuliriza Radio Simba okuba nammwe mu kkubo mazibu nnyo. Ne gogamwezo ogayita lw'otowone bw'ogamba nti kansalire wano gy'osalidde ate aye waba wafaata oluusi bakolayo n'okusingawo. Naye mwebale gumiikizire kika 10 zino ze tufiiriddwa mbeetondera. Nsanyusa okubeera wano. Honorable tusanyusa okulaba. Honorable kuliko akalulu. Akalulu kaggwa. Ekifaananyiza akalulu twakiyitamu. Ekyefaananyiriza akalulu. Kubanga waliyo ennaku z'omwezi zaalangirirwa. Waliyo n'obululu n'obubokisi. Ebyo bifaananyiza akalulu twabiyitamu.
Esebo. Yeah, neki akalulu akakubibwa nga tukamanye mu nsi z'abagonjofu. Ebuddu katwesamba ndoba muje mwalondera simanyi gye walondera bakaliyo. Nalondera Kawempe era nayo ndoza kayinza okufaanaganako ne gye walondera. Leka naye nga tuli balamu kyekikulu. Ebisigale tubeekera Katonda tugamba nti weewaawo tuli balamu kubanga abamu ku ffe ebigendererwa byaffe by'obufuzi oyinza okugamba nti bwebeera nga tugambe sentensi oba giyita formula teggwera mu akalulu kiyite buyise ebeera mukolo gwa lunaku lumu tegusobola kunnyonnyola birubirwa byaffe mu byabufuzi n'obimalayo. Honorable, oli munnamateeka omugundiivu, obadde leader of opposition mu parliament, oli commissioner mu parliament, oli mukulembeze w'ekibiina Democratic Front. Ab'ebibiina ebivuganya muli bangi ddala. Abamu badduse mu Uganda, abamu bali mu makomera, abamu mukyalina omukisa nti temunaba kubeera nga mutwalibwa mu makomera. Olunaku olwaleero bw'onoonya ekibiina ekisobola okubeera nga kivaayo ogamba nti kikuŋŋaanyiza ku bibiina ebirala bye tulowooza nti bye birudde oluvuganya, nze Nampala ntunulamu n'endaba nga mulina engeri gye musiriseemu okuva okulonda lwe kwaggwa noba nkiraba bubi. Ekikulu kya byonna nti kye bayita okuvuganya oba opposition kisukka ku bukulembeze, naye era kituufu tiwaliwo olutabaalo tabaako aduumira olutambula obulungi. N'olwekyo olutabaalo lwonna lulina okukulemberwa omuduumizi nga wa nkizo, wasimba, mumanyi, mwegendereza, awuliriza ate nga awuliziganya ne banne. Kubanga oyinza okuba nga owulira naye nga towuliriza. Oyinza n'okuba nga owuliriza naye nga owuliriza by'oyagala kumanya toyagala kuwuliziganya na banno. Oba n'owuliriza n'obireka. Byonna bikufuula omukulu w'olutabaalo omunafu. Era ekivaamu omutabaazi omukulu bw'abeera nga musaasaanya nga si mukuŋŋaanya y'embeera gy'oyogerako ku ssaawa eno. Twetuusanga mu kiseera ng'omutabaazi omukulu n'asuwa mukange. Buli atafaanana kkala ye baatuwa n'amannya era ndowooza wali obigoberera nti abatakutte kino beeri balina bali n'omanya nti ono omutabaazi kyenjenje. Kubanga bw'obanga owangadde wano ng'omanyi kyekitwalidde abantu abeewaddeyo okuzimba ekyo kyozze n'osanga tosobola boogera ku bikikinike. Abantu babatiza kye batali, abantu batuma kye batali, nga mukukkakkana kugamba nti akange ke kange nkuna nako. Ekyo nnyinza okugamba mu bufunze nti kyekimu ku binafuyiza nekituuka n'okutuuka abavuganya kyesirikidde mu kaseera akazibu. Kankuwa ekyokulabira ku ffe no mu DF. Ffe ekimu ku kibiina ekyagenda mu campaign nga tulina ensonga zetwalidde abantu. Era nga tunyonyola ebintu bye tugenda okukola mu paalamenti nga tugenda kuba mu mabi wamme. Nga tulina agenda ngazi eya reforms, eya reconciliation n'eya transition. Agenda etuze tugyogera enkya n'eggulu. Naye twali tugezaako okugyogera nga bannaffe bagamba ebyo tebikola tumala okuggyako n'akyemalira. Kati yalemye. N'akyemalira entebe oyinza n'okugamba nti yeeseeseetudde n'agimenya olina okugimenya agalaamiriza. Kubanga agenda okulaba gwe bw'obanga abakulembera oludda oluvuganya mu Uganda yabakuvuganya oyinza okugaana okwebaka onywa n'akaseera n'okusolobeza kubanga oba obuvuganyizibwa abantu ng'oggyeko okugamba nti baagala kukuggyako ekyo buli ali mu opposition kyayogera. Naye ng'enteekateeka ennungamu ekumaakuma bannayuganda abeera eddoboozi limu. Nze we natiira kwe kusanga ab'oludda oluvuganya nga bawakanya reforms. Era kyekintu kye baagabana n'ekibiina ekiri mu buyinza bonna nga bakkaanya titwagala reforms. Akalulu bwe kaggwa n'ogamba nti byabakama by'otukoze obirabye
nenga kyali part of the reforms. It was a major part of the reforms. Kati ate akalulu kaggwa n'otandika okusiita ebigere n'okulima n'oyita emizimu. Abamu twebuuza nti oyagamba nti twali mu kkobaane. Omanya nti waliwo ekkobaane n'olwekyo ekyo ky'ogamba opposition okusirika kituufu mu kitundu ekimu neera opposition esobola kutambula ng'eboggola nga mbwa yaggobe. Bwe muyita kye twayitamu mu kalulu akawedde mutta ebigere nimutandika okwebuuliriza ku byabaddewo, nimutandika okwebuuza kiki kyetwandikoze nga sitwakikola, nimutandika buli omu okuwuliriza munne n'abaali bateeka envumbo mu matu batandika okuwuliriza bannaabwe. So nze gye ntambulira tetutudde tulizoba nga sitwogerera mu muzindaalo. Emu ku nsobi ezikolebwa era opposition ya wano nti buli kyemuteekateeka mugikolera ku muzindaalo. Kubanga bukya tuva mu kulonda kwa 15 tufunye budde ekyobuteekateeka ensonga nejja nga lwo ne ku ssaawa eno abamu batazanko masimu olw'embeera y'akalulu. Waliwo abakyali mu miranga, waliwo abataddanga, waliwo abatya okwogera nti bwe naayogera nange bayinza okunkwata ne banteekayo. Waliwo abatya okwogera, waliwo abajja mu paalamenti nga bali mu opposition naye nga baleete abo nno omuwendo naye gye guli guwera nga gyali naye nga abantu si be baamuleese naye nga lwo abaamuweese ku mugongo ne bamuleeta mu paalamenti. Tasobola kumulaba nga alina kyayogera. Kaabona tulina bangi. Kakati olina okugatta ebintu bingi n'osooka ne weebuuza nti nga tuvudde mu kalulu ani akyali naffe. Tosobola kutegeera akyali naawe ng'obayise mulundi gumu. Kyenyinza okugamba abawuliza Radio Simba nti ewaffe mu DF munda tuwuliziganya naye twataddewo n'olutindo oluganya ne bannaffe betulowooza nti bakyalina ekinyusi n'ensa okulwanira betulowooza nti bikulu mu ggwanga muno n'okwongera okutaggulula kiki ekyenjawulo gye tusobola okukola. Bwe tunaagenda tutambula bwe tutyo mu makkati gaffe abakulembeze bajja kuva bajja kweyalondobamu. Abakulembeze balabika mu nkola ya mirundi mingi. Waliwo abakulembeze mu buzaale oba mu butonde, waliwo abakulembeze ab'embeera leader by circumstances or by situation, waliwo n'abakulembeze abagamba nti abalonde bwebamba nnabe nga balondobye. Kakati nga tugenda tutambula tujja abakulembeze tebasobola kubula obunaatukulemberamu olutabaalo luno. Abanaabeera buli omu waali wawulira nga alina kyasobola okukola n'alugattako tusobola okutambula tugende mu maaso. Sinza omu kubatidde nnyo, nnyina bubeezi kweyaliikirira nti buli lunaku olukya twongera okwongezaayo omukisa gw'okukyusa eggwanga lino. Tusobola okukyusa eggwanga lino mu nkola nnyingi nnyo naye ezimu ku nnyango ffe ng'abaasomesebwa ebyobufuzi ebiri siivo ebitali byabwa mukwata mmundu nti osobola genda mu kalulu nga toli organized, nga toteeseteese bulungi, nga tolina bubaka, nga towuliziganya na ggwanga lyonna bugwanjuba buvanjuba bukiikaddyo bukiikakkono, nga toyina nteekateeka nnunga mu structure etambulizibwako kibiina, nga abakulembeze b'ekibiina akusimayiringidde akuwadde ekyojja mu miro yafuna ekifo, tolina gy'osobola kugenda mu byofuzi byakyojja mu miro mu opposition. So ensonga zetulina okutereeza weeziri. Bannayuganda abaagala enkyukakyuka tebakendeeranga muwendo, buli kiseera beeyongera obungi. Ekibabulako bwe bukulembeze obulungamu ate nga bw'amazima gye bali. Honorable, gwe muvuganya ye olwamaliriza akalulu bw'ati ye mukulaba okwange ye yatandikirawo. Ogambye mu ntandikwa nti mmwe musiriseemu kyesirikidde mu pulaninga era si buli nsonga nti erina okubeera nga ejja ku muzindaalo. Naye ate nekijja kiba nti nze naawe tukkiriza nti ku ssaawa eno waliwo ekibiina ekiyinza okuba nga kiraga nti kyekirinako obuwagizi obungiko. Simanyi oba kyenzikiriza naawe kyokkiriza. Njogera ku kibiina kya National Unity Platform. Nekijja kiba nga
mu bigambo byo byempulidde byentegedde nga kyekituufu nti okuwuliziganya bannaffe abo abamu baka tebaliredde kubeera nga bawuliziganya maybe ekyo ekibiina n'ekibiina ekirala mwe mukyetegereza musirise oli gwe muvuganya agenda mu maaso oza kigenda twala bbanga ki okugamba nti gwe muvuganya musobola omuzingiza ne muba nga musiuza entebe Goddo yagala tukole ki mu kiseera kino mulina okuba nga musitukiramu kubanga bwe kibanga muzudde nti mulina bannammwe bwe mulowooza nti mwalitambudde nabo naye balemye okuba nga bakwatagana mwe then musike abo be mulowooza nti batambula mangu nnyo kati muganda wange ndoza buli muntu ayina kyamanyi ndoza ekisaawe kyombuuzaako nyinza okubanga nkulinako entanyi mpanvu nnyo mu maaso buli kiseera kibaako enkwata gikwatibwamu agenda tumusikeyo entebe tumuleete ku bitogi nga tumukutte ebitogi nga bajjayo wa Venezuela kyogamba nti tusaayirire mangu tugende enkola ya Venezuela nayinza obutaba eyo naye oyogedde ku kwongera okubeera nga for example ebibiina bye mubyongerayo ekituufu kiri nti buli muntu waali nga kibiina nga si kabiina ka briefcase balina kye bakola ku ssaawa eno kubanga twakava mu mbeera ey'akalulu efaanana ey'akalulu abaakatwala ku mulo gw'emmundu bakyali ku makubo n'emidumu gy'emmundu bagibagalidde zino zimamba ku kkubo zikabangali zeetala ebintu byonna ebimala ebyobufuzi tubikola n'abantu ba bulijjo tulina okutegeera kiseera kimu osobola okuteekateekera abantu ne babanga bawulira era nga bawuliriza kakati ekyo kitulekere tumanye ekyo kikolera tekiwandibadde otubuuza ku ssaawa eno nti nteekateeka ki ate nenteekateeka buli nteekateeka ebeerako n'obudde bwayo obutuufu waliwo enteekateeka obudde obw'okusisinkana buli omu n'ateeka agenda ye ku mmeeza waliwo enteekateeka ey'okwebuuza waliwo ekiseera ekyokussa mu nkola byemukanyizaako wakati mu kwebuuza ndowooza nti emitendera gye tunaayitamu okutuuka ku kituufu tugiwe obudde kituufu bwayita era bwayitako dda tekitegeeza nti obudde buba bwakuyitako dda ate odduke weerinde egwema y'ekigo n'abadde ataakuyiteko akuyiteko ndowooza nti otta ebigere n'otunuulira embeera yonna ekwetoolodde n'ojja nganga mu ngeri ya muggundu holistically nga tugambye okuteekawo mbeera egamba nti obanga weekangabiriza anti akalulu tulage nti tukyaliwo oba tugere ku makya tukwata ebipande ku sesikweyo ga nti tukyaliwo naawe okumpita wano bamaze kutegeera nti ono mukulembeze wa kibiina ekyoposition kati njala njogerera ekibiina kyange ekya Democratic Front nti DF erina agenda yaayo eya post election egiriko ekyagiteekateeka enoonya ensimbi ezigenda ogiteeka mu nkola eri mu kusunsulwa eri mu kubwako nfuufu tugiddiŋŋana ne tugyetegereza tulina mu kwebuuza ye DF ina enteekateeka namutayiika ey'okuteeka mu nkola agenda yaayo eya post election twava mu kalulu nga tuli kibiina kya myezi 6 kubanga twaweebwa certificate mu mwezi gwa 7 gwa 5 twagenda okugenda mu kalulu nga tuli kibiina kito kati ebimu ku byo tutategeerebwamu tugenda kwongera obissamu kwa tutegeerebwe gye tutaatuuka tutuukeyo twongera okunnyikiza emisingi zaffe naye ng'emisingi egyo mulimu n'okwongera okunnyikiza enkolagana ne bannaffe betulowooza nti ebigendererwa byaffe byebimu ndwakuba buli omu yakwata kkobo lirye kubanga ffe okuva ku ntandikwa nga DF twagamba ne tulabula ne ku bino ebyaliwo nti temuwuddisibwa nti mugendagenda mulonde nga mukozesa biometric register singa obadde mwenkanya wandibadde otegeeza abatuwuliriza nti nayimirira emirundi egisukka 3 mu parliament nga mbuuza minisita wa justice tugenda kulonda tutya kati ku ssaawa namuwulira agamba nti agenda kujjawo parliament report biki ebyaliwo so ajja asome ebyafaayo by'omugenzi nga yamuse kagamba ebyo ebintu eby'obujege ebyo ekibiina ekyoposition ekirina omuzinzi nga kimanyi n'ekyokukola bikyandibaddeko nti mugenda mutya mu kalulu ne mutuuka mu makkati mugenze mu kisaawe mwakanyiza ku mateeka g'omuzannyo mutuuka mu makkati ne gakyuka Rifu n'agamba nti nyinayo agange ge mugenda okukolerako gali ge mwaze mumanyi gakyuse omuntu yenna yagenda mu kalulu ng'agenze kulonda tiyateekateeka nti ajja kuba ne ba agenti abanaakuuma akalulu
nga akalulu kagenda kukubwa nga ka register ya kitabo wateekateeka ba agent ng'omanyi ogenda kukozesa ba agent aba biometric kubanga biometric nyangu nnyo okugoberera okusinga register ey'ekitabo nga maze obiyitamu ebyo byonna mugamba nti kino ekyaliwo opposition mukikolera ki muddamu ne mugenda mutyo ne mutwalizibwa kiserebetu ne muba emperekeze ne muvaayo ne mukuba emimiro mukola ki ensonga enkulu eziri mu ddiiro zitulina okwogera Honorable Mathias Mpuuga gwe tuli naye mu studio za Lubogola Simba ng'annyonnyola ku nsonga. Honorable, nakulaba emirundi mingi ku floor ya Parliament ng'era reforms ezo ozoogerako nnyo tewafuna kuddibwamu but again ne bwali badde ng'ofuniddwa okuddibwamu ndowooza omuteesiteesi w'akalulu alina kye yali ayagala. Oli singa janaga nti even when nga teofunye kuddibwamu reforms zaite zikwatiddwako babuzaabuza bogedde kino wasigala nga akalulu okazeemu. Omuwuliriza oyinza kubeera ng'omugamba otya? Kyakati ssebo ekyo kibuuzo kituyita nga kya bunafu nga munnayuganda ayagala eggwanga likyuke ensobi gyotasobola kukola kwe kuzira kubanga gw'ovuganya naye oba atayagala kukuwa buyinza ekyo kyayagala omuzizi azimba ttwe bw'ozira ng'omuwadde ekyanya ng'akola kyayagala olina okusigala ng'ossaawo emiziziko singa saayogerera buumu obwo nga tebunnaba kukozesebwa nakola ne press conference namba ku DF ng'eyogera ku buumu obwo bwokka nga nnyina ebibuuzo byembuuza nga sinnagenda mu kulonda ne bitaddibwamu era bye byaliwo omuntu yantegedde atya nti DF yalina ensonga enkulu ezaagaana okuwulirizibwa n'aba opposition n'ensomooza ne leader opposition mu parliament nti ku ssaawa eno ngulaba ogenda ozunga ku bitalina makulu tokimanye nti mu ggwanga lumu ensonga enkulu ey'akalulu waliwo ebikulu byewandibadde osaako essira ng'obuuza ebibuuzo kubanga leader opposition kumpi tolina limit mu parliament ku mirundi gy'oyimirira obeeko byokola ki by'obuuza ne by'otangaaza kubanga ensonga ezo muzireko obulesi ekibiina ekiri mu buyinza bwe kirabanga abandi badde bakisoomooza bakikubira mu ngalo nga kigamba tugende mu maaso era kyekyaliwo naleeta amabago 8 mu parliament eryakkirizibwa okusomebwa lyebbaga erikyusa etteeka ly'ebibiina by'obufuzi naye lyasomebwa busomebwa tiryakkirizibwa tewalyabwe wa certificate eyitibwa eya financial implication ebyensimbi bisobola okugenda mu maaso ekigendwa kyalyo kyali kyakuteekawo mwaganya ogwanguyira ebibiina okukolagana nga bikozesa akabonero katya kamu okujjula etteeka eririwo kumpi eryakifuula ekitasoboka ebibiina okukolagana mukolagana mu bigambo bwe mugenda mu bantu nga nze ngamba nze ndi wa muti olinga agamba nze ndi wa kasimu kakati mulimu kusiga confusion mu bantu kyokka nga mugamba muzimba democracy kakati twali munnamateeka twali munnabyabufuzi yenna ali serious asobola kulaba bbago ng'eryo nga lize mu parliament nalasula nga atunula ligende mu maaso naye n'ebbago eryagala okuyamba bannayuganda abali ebunaayira babe nga balonda okuva wano okutuuka oli ekitebe kya Rwanda kumpi twalaba abanyarwanda nga balonda omwaka oguwedde ekitebe kyabe wano Uganda bannayuganda abali ebweru basobola okulonda bawera obukadde 2 weetaaga bwetaazi kukola tteeka kukyusa tteeka electoral commission nga ligamba buli ewali embassy ebeere polling station electoral commission eronde one of the foreign service officers abeerewo nga returning officer Munnayuganda alina passport yenna ng'agenda yeewandiisa naye balonda kalulu kamu kokka ka president kuba tolina bujja kugabanya mbululu bwabwe kano kagende ewa munaanika kano kagende emasaka Munyendo Mukungwe tokisobola naye balonda president n'abasibe nali ngisibe wamu abasibe balina amateeka gabaziyiza obutakola bintu bimu ne civic rights ezivaawo omusibe yekka ataba na civic rights ye gwe bagamba ali ku gw'okufa kalabba bw'oba kalabba mu mateeka tugamba obeera decommissioned obeera mu balamuwa wawanduukululwamu kakati bannanga bali mu byobufuzi abamu abantu abali babaagalamu kasente kokka tibaagala ate beetabe mu kukola butuukiza buvunaanyizibwa obwo obw'okulonda nga kutuuse naye bagenda nga bakuba embeekuulo nga bakola ki nogamba naye bano bamanyi kye baliko bamalira abantu budde ensonga enkulu ezirina okuteekebwako omulala kati baziwa budde kuleekaana buleekaanyi kudduka misinde eno ddeeri kola ki
kakati awo abamu ffe twasukkawo tugamba nti byonna tubirabye nga twawula okukyamuka n'okukyamuukirira n'okukyamusibwa akaseera akokuwulira nosaako akasengejja aye nomanya nekyosengejja ki kuba obagenda kusengejja kwete akasengejja kwete kasengejja malwa okusengejja ekyokukola ekituufu oleke kutambuliza bantu baagala nkyukakyuka mubawuddiisa nti kino kikola naye nga tekijja kukola. Ogenda mu kalulu ne mwami Museveni abadde mu bululu emirundi 7 nga ebbanga lyonna akola bintu bye bimu, tumuteereddewo emiziziko ate gwe omuyamba agibuuke. Nkubuuza oba okolera ani? Bw'ovaayo ne weekangabiriza nga watali kibaddewo ate nogaa nti akaluba akabbye akaluba akatutte. Honorable, ogambye ku nsonga ey'okuzira nti tekyalibadde kituufu. Nnyinza okukkiriziganya naawe. Ojjukira ebyafaayo bya 96 ebyamenya DP oba wali mwana muto wali 96 nali musajja mukulu walonda? Nalonda. 96 nali mu university mwaka ogusooka. Nayita bulungi nnyo mu kalulu ako akabbibwa mu kibeera ekiddugavu. DP nenyiiga nnyo. Ivero kijjukira ekyo bw'oyingirayo wekka n'oweekola ekigenyi nga teri alengera kigenda mu maaso wali. Twamanya oluvannyuma nti baawutwaliranga mu masaati nti abazze okulonda buli nga n'abamu babawa 4-5 mikono miwanvu abagomesi n'abawala betumanya ababulijjo abambala ebiteeteeyi kuba bayambala gomesi. Ekyo ne kiyita DP nezira parliamentary elections tiyaddangulu. Tetunatuuka ku level ya civic competence kumanya kwa kutegera byabufuzi kwetera muntu kuzira. Honorable ozimba momentum. Katono nnyo honorable. Ku moment y'okuzira kubanga okomezaawo 96 this time okuzira kwali badde ku ntebe eya waggulu wano ku parliament ne basigalanga okuvuganya kugenda maaso. Nedda amaanyi agawangula mu bifo ebiramu gajja waggulu momentum mugijja eyo naye nga mukanyiza ku kyokkola. Bw'ogamba nti ozire buzizi tosobola kugamba nti kino nkizize ffe nga DF ezimu ku nsonga zaatugaana okuleeta presidential candidate ya lwansonga kisooka tutwala kibiina kito myezi 6 nga tulina resources zimala kuteekateeka presidential candidate. Ekyokubiri nga baganya reforms nga waliwo reforms zanbezi tuwa omuzinzi okubaako ne bannaffe tukolagana nabo ne tuzimba ekibiina ne badde mu budde butono. Okugana kwa reforms kwatulaga nti tugenda mu mbeera y'emu era bye twa predicting bye twategeeza nti bijja kubaawo era bye byakola ki ebyaliwo. Tugamba nti si kya bwenkanya kwetwala mu mbeera gye tulaba nga tegenda tuwa kituufu ku level ya president. Ku level y'ababaka ba parliament local governments osobola okugegeenyaako n'obaako kyotaayiza naye nayo tebyali byangu. Neffe waffe mu DF osobola okubalira gundi engeri gye babbibwamu. Ekyo nkimanyi nammwe abamu muyina abaripootinga waffe ebuddu basobola kulya syndicate eyali ebuddu multiple voting omuntu omu okulonda emirundi 10. Manyi bw'ojja mu kibuga kyaffe wali polling station wabeerawo ekifo ekimu kibeeramu polling stations nga 10 ewala 12. Bw'ojja ku Radio Simba nosanga polling stations 10. Katwalina ekibinja eky'abantu abalonda emirundi abeetooloola ng'obwetooloozi n'alonda emirundi gyonna abantu ne bayiwamu bwiri. Eyeto commission nayo nekola akavuyo kaayo bibatendeka okulondesa sibe balondesa bajasi be balondesa. Kakati ebyo twabiyitamu nomanya nti bino bye twagala okuziyiza era tugenda kuzirika ne be balangirira ebuddu pole asobola kugamba nti amanyi nti abamu akalulu nti bannange bampa akalulu tikenda ku record nafuna obululu omutwalo gumu n'ekitundu naye nga tebumala kunnangirira. Noonyayo ekibuga kyonna all cities obanga waliyo omubaka yaweza obululu omutwalo yadde bahonalo Mawo yadde bapomwiru bali mu 14 ab'Embaale mu 6 Gulu 7 gumu kitundu ng'ogyeko aba district nga district ngambo wa municipality owa city constituency. Honorable nga DF ku babaka abatono abaavuganya ku mulundi guno byonna ebyali mu kalulu twabigoberera twabiraba. Oli munamateeka ate omukukutivu ku bantu bo oba ggwe kennyini mulimu abagenda mu kooti?
waliwo abatutuukirira ng'ekibiina abaagala okugenda mu kooti naye ndowooza nga munnamateeka siina instructions nakubwogerera. Era ng'omukulembeze waabwe tebampanga lukusa, balina ekyokuba omukulembeze waabwe tekimpa bbeetu kwogera kibatanzikiriza. Wakati mu kwogera nti tugenda mu kooti tulina ne gye twabadde tutta ebigere netwanza n'okukuŋŋaanya affidavits, kubanga ebiseera ebisinga evidence y'akalulu egira mu birayiro affidavits ezikolerwa abantu abaaliwo abaalaba so si abaawulira naye abaalaba. Kati ezimu constituencies mu bitundu eby'Etteso bwe bategeera ekyo kati kigenda mu maaso kunoonya ba agenti b'omubaka oyo mutwasimbawo. Kati ebimu tubikwata mpola bisigale nga byakyama okutuusa nga tuggusizza ensonga eyo. So webali abagala ogenda mu kooti ensonga zaabwe tujja zissa ku minzaani lwa nsonga olwo oyinza okugamba nti wandiwangudde naye ng'omuzungu bw'agamba the odds are so much stacked against you. Oga nti ojja genda mu kooti buli kimu nga weekiri naye on the balance of power mu kitundu ekyo tojja kusobola kujaŋŋanga. Ne munnamateeka olina n'obuvunaanyizibwa eri client wo okumutegeeza nti keesi yo nnungi legale naye politikale mbi. byonna obirowoozaako naye nga mu byonna kujjamu lesoni zennene nga ekibiina ng'abantu sekinnoomu okutegeeza abantu baffe nti ensonga si yo, it's not about you kuwangula kugenda mu parliament. Ekirungi nze akyogera mbadde consistent ebbanga lyonna lyempangudde emirundi 3 era nga nvayo neŋŋamba nawangudde n'emivuyo gyasusse. Tukyuse amateeka ne sikyogerako bwogezi neŋŋenda ne maaso nengabaga nenkola amabago 8 record in parliament nengateekayo agakyusa ebyokulonda agakyusa ssemateeka agakyusa ebintu bingi nga sibyogerako bwogezi nti mbyogedde ku muntu oyinza okuŋŋamba nti wakolawo ki. Buli kibiina nenkisaavinga amabago ago era abasinga ne mbasisinkana naye nga buli gwoyogera naye abwamira amalusu ate ebyo ate tunaabisobola ate nakimanya tajja kubikkiriza n'obabuuza bw'aba takkirize mateeka anakkiriza okukulangirira ng'owangudde ng'ate era nalyo teeka. Kati abantu baffe kyemudde gamba nti oluusi oleka embogo ku ttale n'ogobamu akayozi naye nga wagenze kuyigga kyonoogabula ekyalo kyonna kano ke kalyo kangende nakano n'ogenda n'akayozi n'ogabulako ki enjala zaako. So ebintu ebimu byetaaga n'okwefiisa ne mugamba nti tunoonye ekintu ekinene. Kye twali tulina okukola mu kiseera ekyo kirala ngamba bannange kwe kuba n'embeera ey'okukolera wamu n'abali mwenaale mu tubakwasa ensonyi batandika okuwuliriza kubanga nabo bantu bwe mubalaga nti muli banafu DF eyogera kino PFF eyogera kino NUP egamba twagala kumanya ffe twesobola nga baga nti mubawulira tebali wamu tugende mu maaso. Embeera ey'okukolera wamu mu opposition right? Embeera ey'okukolera wamu mu opposition tesobola kwewalika ate nakino nkyogera lunye tokolagana mu byobufuzi tokolagana na mikwano gyo gyokka okolagana n'abo bwe mukkiriza okubaako kye mukola si mikwano gyo gyokka ne abo bwe mukkiriza okubaako kye mukola bw'okolagana nabo bw'oba onoonya mikwano gyo awo otwala bakinywi oba mugenda kukola kinyumu. Ebyobufuzi birimo okukola n'abantu nga si mikwano gyo naye nga mulina common agenda. Ekyo kyensubira mu opposition. Honorable Mathias Mpuuga gwe tuli naye mu studio za Lubogola Simba tugenda kolako sente honorable wano katono tukomewo naye nga tugenda njaga tugenda kino ekibuuzo. Omu ku bendowooza nti bebaamu kuba kutendeka ebyobufuzi muzeeyi Paulo Kawanga Ssemwogere omugenzi yaliko minisita mu gavumenti ya President Museveni si mulundi gumu wemba nzijukira bulungi foreign affairs, internal affairs ne deputy prime minister. I stand to be corrected wenyinza okubanga gamba 86 94 nakivaamu. Tulabye n'abalala abali mu opposition abazze ne bakola ne President Museveni nga ne wetwogera saawe nera ekibiina kyewavaamu emabegako nga tonnajja eno mu NUP nayo gye wava oluvannyuma olunaku olwaleero ali mukola ne President Museveni nga minister. Honorable
singa bakeera enkya mu kibiina ky'okulembera aba NRM omukulu President Museveni n'agamba nti nina gwenengeddeyo oba gwe kennyini n'agamba njagala ojje tukole, Honorable ogendayo tukomawo. Luwogola Simba Lutindo gyokyaliko Nampala Yusufu mu studios ndi ne Honorable Mathias Mpuuga gwe tuli naye nga tunyumyamu ku nsonga eziwerako bwe tugendedde mu Bulango. Honorable nagenze n'ekibuuzo nti tulabyeko aba opposition abagenze okola ne government in particular government ya NRM bonna tubogeddeko abo nembuuza nti singa President Museveni n'abantu be bavaayo ne bagamba nti Honorable Mathias Mpuuga oyo ensonga ze tuzigoberera, musajja alayika mukozi ddala tumwetaaga, sinakini ne bakusikako n'owookubiri omulala naga nti noono katugende naye nti oba tugende n'abeedi ono oba tugende ne mukago yenna gwe baba bakuyise naye. Honorable ogenda n'oweereza ensi eyo. Ekisooka naawe ambuuza oli mutiitizi. Ogamba nti ogenda okukolera ne Mwai Museveni mba ngende kolera nsi yange, ekyo kibuuzo kya butiitizi bw'okibuuza oba ogenze kola bintu bibiri byoba otaggulula, okukolera Mwai Museveni n'okukola ne NRM. Mwami Mao yagenda kukola na NRM oba yagenda kukolera Mwai Museveni? Nze sibyawula nnyo. Tobyawula? Kubanga ogamba nti bano batugamba nti Kyagulanyi mulala nti ate simanyi Bobi Wine mulala, kwa Museveni ye president w'eggwanga era NRM namba emu waabwe. Twogera ku bintu bibiri, twogera ku muntu ne twogera ne ku institution. Ndooza ekyokukolera Mwai Museveni ekitolina bw'okyeta ku mmeeza oli mu kwogera ku kintu ekize kyonoonebwa ekiwiddwamu supu ekya National Reconciliation nga kyoli mu kutaggulula mu ngeri y'obutiitiizi. Ndooza navaayo dda nentegeeza eggwanga si wennyimiridde kubanga nze siri muntu ndi institution okuggyako nga nejjeeko obukulembeze bw'ekibiina kyenkola kyokulembera. Ekibiina kyange kirina stand era stand eyo nange wennyimiridde. Tosobola kugenda mu nkolagana etali nambulukufu etali structured. Bw'oba oyagala okukolagana n'Empuuga ne DF olina okutaggulula mukolagana ku level ki, mutudde wane mwogera naani, so si babiri mu ngeri y'amankwetu. Waliwo empuliziganya agenda eri kiyita structured dialogue, baani abali mu meeting twogera ku stakeholder mu byobufuzi mu Uganda okwogera ku ki. Tulina ebizibu mu Uganda wano ebikulu ebirina okwogerebwako, okubanga obululu bw'ekimpatiira obw'ekivandulo nga temujogeddeeko ng'ensonga enkulu. Butateekawo agenda yogera ku kugoba bannayuganda abamu mu byenfuna ne mu byobufuzi bya Uganda, mutaddewo agenda ereeta ssemateeka mupya nakutaggula byakulonda akakyuka byakulonda akalekako ebyokulonda ebyekimpatiira kyebaita structured dialogue. Baani abanaabeeramu aba Radio Simba banaabeeramu ate banywanyi baabwe abakaboozi ate abalala n'abalala mpanga ekyokulabira. Structured dialogue ani agenda ogikubiriza bye munayogerako munaabisa mutya mu nkola ate mu kaseera ki time period. Ekyokubiri bwe bitateekebwa mu nkola tuvunaanaani, what are the sanctions ng'oli aviolatinze ebikanyiziddwako bibanga tebiriiwo. Nziba tolina wonneetaaga era sisobola kutaggulula kigere kijja ku DF nti ngenda ng'omuntu neesongole awo mba ngenze na kooti yange nangatto zange. Nsobola kuparticipatinga mu government of national unity kankikwanguyize nga ebaddemu ebibiina byonna nga bikanyiza ng'erina ekiseera ekyessalira bwe kiggwako ng'evaawo ssemateeka omupya ng'akolebwa akalulu akatali kakyuka byabaka masitayiro nga kategekebwa. Olwo nsobola okutula ku mmeeza singa omuntu nga neesongodde okugenda kwange kuva ku mmeeza ng'eriko ebikanyiziddwako n'abalala n'ebibiina bye tuzze tutuyana nga tulwanagana n'embeera eno. Ebisigadde byonna watayogera ku mutabani wa Nsamba. Abamu bamanyi President Museveni bagamba nti musajja mu kumatiza wano ekigambo amatiriza ddala bulungi nnyo. Watyanga okukkaanya okwo kw'oyogerako
mukusisinkana akkiriza musisinkanye mukiriziganyiza byonna n'amala okubanga oyingiddeyo then all of a sudden byemwogeddeko ne bitabeera already oba omaze okukiyingira banyingira n'abivaako olwo n'ansibirayo ne kufulu n'agitwala n'ebisumuluzo olwo olugira nga obagamba nti bye twakanyako biganye nzizeeyo abantu baffe abasinga abagoberera ebyobufuzi ba bulijjo bwe bakulaba nga mwenkana obuwanvu oba n'emyaka balagakusinga emyaka balowooza nti muyimiridde ku platform y'emu era yoyo gwe bagamba twenkana oyo atali wa buli omu abantu obutategeera principles banaweko bayimiridde nabalowooza nti olugira ng'ogenda ng'ofuna ekiwoomereze ng'oggwerayo nedda n'enkolagana gyeyogeddeko eya Dr. Ssemwogerere gye bayingiramu mu 1996 enkolagana eyo okufa mu 1994 byavaako wabigoberera ekimu ku byavaako bafulume kwe kuyisa article 269 mu CA eyali esiba ebibiina by'obufuzi nti ffenna tubeere mu kipooli ekya NRM ako ne bagamba nti sebo ekimu ku bintu ffe tulowooza nti biriddiya gye tuli ye multi-party democracy tulina bwotwala mu kipooli naffe tuli muli ate jangu mujje tuvuganye nga goyina state machinery yonna eri mu mikono gyo nga chairman wa NRM ali naffe olukame tuli ba NRM fe abatali tugenze nze ndoza nti eyo principle era olumu mpulira Honorable Mao ng'ageraageranya okuyingira ku NRM n'okwa Dr. Ssemwogerere no that's intellectual dishonesty. Mao si musiru amanyi bulungi nti bifaanagana kubanga Mao yagenda bwannamuligina ne kooti ye n'engatto ze n'olubuto lwe ekya Dr. Ssemwogerere ne banne kyali kirala it was discussed, it was principled. Mao yagamba nti ayingira alete reforms bwe bazigaana tiyasaba kikunta kweyongera ku buguma so ndowooza tebifaanagana era okukigeraganya scandalous era muganda Mao akimanyi bulungi nti ebintu bino byanjawulo nnyo sebo nzaawo wenyimiridde y'ensonga lwaki mu gye twayita the 3 issues DF principle ensonga zaali 3 okimanyi bulungi reforms dialogue and transition tukikirizaamu naye bwe tugenda mu dialogue nga tukkaanya agenda ya reforms egenda kubeera etya kubanga mukola constitutional reforms zezibawa entobo kwe mutuuza reforms endala ez'amateeka amalala semateeka ng'etteeka ekkulu eribawa entobo kwe mutuuza ebirala bye mwagala okukyusa amateeka g'ebyokulonda obuyinza bwa pulezidenti obuyinza bwa paalamenti ekitongole ekiramuzi n'enfuga zetwayogerako nga governance reforms mu DF omuli PR proportional representation obutaba na nkola eya sinnaakalyaka naaswa mukange gyemweta winner takes all nga twagala enkola ya proportional representation mu parliament kubanga kugabana buyinza nti omuwendo wa percentage presidential candidate wo gyafuna mu kalulu era gyofuna mu parliament ku saawa eno Nuupu yandibadde yina 26% mu parliament neteweza na 10% mu parliament singa baategeera obukulu bwa reforms n'okureforminga electoral system ne parliamentary system ayo twali tujagala mu reforms zaffe so ebintu ebimu tibyetaaga kubanga wasoma n'ebyobufuzi bitegeera byetaaga kutegewa appreciating agenda y'obuyinza nga bweri obuyinza bugabanibwa butya obuyinza osobola okuba nabwo bwonna era osobola n'okubeerawo ng'olinako bumu naye okikwata otya nti obwo bw'ofunyeeko bukuyamba okuzimba obuyinza obunene naye bw'obanga amaaso bugala bigere ebyo woyimina otudde tosobola kukulembera mu banno okuliforminga byabufuzi nga nawe wenyini kyosobola kweriforminga birowoozo so awo wewali okalumanywera w'ebyobufuzi byaffe n'ekirungi nga DF position yaffe eri published kyombuuza ku makya kyenja okuddamu mu ttuntu kyenja okuddamu olweggulo that is our position era toli wa DF asobola okugamba nti yeesongodde agenze DF yamutumye ekooti yaffe ogireka ku ntebe kwotuula neweesongola n'ogenda weka. Honorable kuvaako awo katono bwe tubadde tutambula olunaku olwaleero mu parliament gy'otuula gy'obadde ebbanga eddene waze kooti ya etawulula ssemateeka olunaku olwaleero egobye baatwalayo omusango mmanyi nti okimanyi bulungi nnyo ku Computer Misuse Act bagobye ne bagamba nti
etteeka eryo lyayisibwa amendment yayo baliisa mu bukyamu temwali na koramu. Honorable tukyali ku level eyo okubeera nga mugenda maaso ne muyisa amateeka nga tetulina koramu abantu abannamateeka abangi. Ekisooka bannamateeka bali mu parliament tebayana 50. Wetaaga wetege statistics tebawera 50 naye akubabaka ebitala naye eyo si ensonga. Ensonga eri nti koramu ku nsonga ki? Amateeka agamu galeetebwa nga galina amaaso nga galaba nga galina bye bagagala okujjawo mu ngeri y'ebyobufuzi. Ojjukira etteeka ery'ebisiyaga nedda ery'enkuŋŋaana erya Mbabazi. Bwe bayita etteeka eryo nzijjukira nagamba mwami Mbabazi nti etteeka olireese naye singa osobola okwambala ku ngatto zaffe olunaku lumu ojja kakasa nti olese byakimpatiira. Tewayita mingi tezikya 2 mu 2016 nga etteeka limwambadde omugenzi Kaweesa nga alimwambazza nga mudaali. Kaakati ebyo ebireetebwa mu mbeera y'ebyobufuzi amateeka galina amaaso ebiseera ebisinga bujje gaggweera. Twawa ku magezi etteeka eryo nga lireeteddwa ng'oggyeko ebya koramu ne spiriti yaayo ebeera entuufu. Kituufu walina okubeerawo regulations n'okulungamya enkolagana y'emitimbagano. Emitimbagano gikozesebwa bubi kituufu by users era abantu bangi badde ba victims, families zisufferings olw'enkozesa obubi ey'emitimbagano. Naye nga ali ku mutimbagano talina nakyawulira nga buvunaanyizibwa eri gy'ali. Talina kyawulira nti kimukwatako nekyakola okusaasanya amawulire ag'obulimba, okutyoboola abantu, okuvuma abantu. Mu mawanga amalala bikola batya? Naliriddawo opposition. Baminisita bange abaaliwo ab'amawulire baleeta gye bayita alternative legislation gye twandikoze eyandibadde eddamu ekya misuse. Mu mawanga nga South Africa olaba nsi nkulu, nsi ngagga eringa nsi y'abazungu nandibadde naye obwavu gye bulinga obuli wano mu bitundu ebimu, naye balina enkola yaabwe yanjawulo nnyo n'amawanga amalala. Bw'oba onookozesa essimu bali strict nnyo ku ngeri gy'ofunamu simu card. Naye bakukozesa endagaano ey'okukozesa obulungi omutimbagano eringa nga covenant nti bw'ogukozesa obubi bakuvunaana ku ekyo kye wasayininga. Tukola endagaano essimu ogifunye naye bino tebikkirizibwa. Tikyabeetagisa nakukola tteeka naye bw'owulira nga tosobola kwaŋŋanga ebyo bakuteeddewo ng'obukwakkulizo, essimu beera nayo ng'oyogerako bwogezi topostinga. Twetaaga ndowooza okuwaŋŋanga ensonga eno mu ngeri esingako obulungi, naddala nga tuli mu kiseera nga tekinologi agenda akyuka, artificial intelligence, omuntu asobola okussa ku mutimbagano nga si yeggwe nakukozesa buli kimu naye nga ali ku kompyuta ali mu kwekwongera kuli, naye nga talinamu yadde sensitivity egamba nti kino kyenkola kisobola okusaanyaawo omuntu n'ab'omunju ye n'obyalwaniridde byonna. Abo abantu gye bali ng'omuwa bw'ekikopo kya buugi nga mulimu sukaali n'akola ky'oyagala nga talina nsa. Bwe tugamba talina nsa, abantu abatalina nsa obajja kwotya obuvunaanyizibwa bw'okumala gateeka ebintu ku mitimbagano ne boogera ku bantu ne batyoboola nga tebafaayo yadde kivaamu. So ekyokubanga etteeka lyayisibwa mu ngeri yakimpatiira obwo bunafu bwa bukulembeze bwa parliament. Kubanga naliwo mu parliament era memba omuyimira n'agamba nti koramu tewera. Ate koramu bw'asooka ogigamba nti tewera bwavunaanyizibwa bwa presiding officer. Ogamba nti waliwo memba alese issue ya koramu because koramu nga mu parliament bulimi lwa parliament is a procedural matter. Oli kasita agamba nti koramu tewera, speaker avunaanyizibwa okuyimiriza proceedings n'alagira clerk akakase nti ababaka mwebali. Bati yakikola abatambulira bweru w'amateeka. Kiri eri oyo aloopye okusaba kubanga oli bwagenda mu kooti rekodi za parliament zisabibwa era balaze nga tebalaga baani bavotinga koramu bakulaga nti teyawera ne balaga actually memba omu gwogambye ndowooza yaliwo naliwo Namugga ng'agezaako okubajjukiza nti koramu tewera naye bagenda mu maaso. And surprisingly ne yaleeta etteeka wentandikidde ku kyamateeka munnamateeka Honorable Nsereko. Nti kakati Honorable Nsereko yali victim
era nsobola okutegeera so yalimu n'obunyiivu bwe yalimu obunyiivu naye nga tiyewabudde kutegeera yandibadde asobola okwakivinga goolo y'emu mu butali busungu. Oluusi obukulembeze buno bwe tubeeramu ekimu ku muwendo gwe tusasulira gwegwo. Tosobola kwewala public accountability, nandibadde oluusi accountability ebanjibwa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa n'ekutyoboola n'atamanyi kyayogerako n'abanga alina omwaganya okukyogera. Omuntu oyo abeere wa ddembe okwogera naye abeere n'obuvunaanyizibwa okwebuuza ku kyayogera oba kitegeerekeka oba akitegeera. Eddembe ly'abantu okwogera saagala likwatibweko. Kyenyagala kikwatibweko bwe buvunaanyizibwa omuntu okwogera ku kyama. Eddembe eryo olikozesa otya? Honorable, tweyanzizza nnyo, mbadde nsaba obenga osibula, tweyanzizza nnyo akaseera k'otuwadde olunaku olwaleero. Tusabe nti tunaddamu. Mmwe mulwawo okumpita era Petero mugambe nti mu kalulu konna teyampitako. Nasemba kulaba wano nga tunatera okagendamu. Tiyampita kumbuuza lutabaalo bwe lutambula. Mugambe ogwo omusango muloope. Naye nsanyusa okubeera wano. Amiina. We munanneetaagira wonna nja kujja nnyongera okutangaaza naddala agenda ya Democratic Front. Kubanga kyekikulu ku ssaawa eno kyennina, ebisigadde byonna bijja kunsanga nga ndi mu lutabaalo. Tweyanziza nnyo Honorable, weebale nnyo. Masomo jagundegunde. Amiina.